webale nnyo Habibi abataka Mukama yeebazibwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale mwebale mukulika amakubo ge mwayiseemu. Erinnya nze Ssaabukunnya Lugwama, mutabani w'omugenzi Katulu Lugwama, muzzukulu wa Agustine Lugwama ne Ssenjabya Ssaalongo abagalamidde enkozi. Ndi musanyufu nnyo okubanga mwasobodde okutwegattako nga twabya olwendo lwa Muzeeyi Pawulo Katulu Lugwama. Ngenda kwogera ku bintu bibiri byokka. Ng'ekisooka Muzeeyi kye yali akula ng'atugamba kwe kussa ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda nga kwotwalidde wamu n'ennono. Okwagala Obwakabaka si musango ng'abantu kye baagala okututeekako. Era nze ndi musanyufu okubeera nga taata waffe yatuguza okuva mu buto ng'akutuukiriza okwagala Ssaabasajja Kabaka. Era wano we tuli ba monarchists, tetuli ba Republicans. Era twakulanga tusooka kutuulira okusaba eri Ssaabasajja Kabaka nga tumusaba abeerewo. Ekyokubiri, abazadde bonna abali wano badde mbasaba musomese nnyo abaana emirimu gyammwe gye bakola. Nze nafuna omukisa buli kimu kye ndize mu nsi taata wange yakinsomesa wadde nagenda ku masomero gonna. Era neewuunyanga nnyo abantu abagamba nti teyasoma. Olaba yasomesanga ebintu nze practically. Kyova olaba nga mwasobodde n'okubeera nga mukuba endongo wano eggulu lwakubeera nga yatusomesa. Era mwoko okutusomesa mbakuutira nti nno ebirooto bya Muzeeyi bigenda ddala waggulu mu maaso. Ng'ekisookera ddala twamubbudde mu studios ze zetwayogerako mu kumuziika ze bayita Katulu Lugwama Studios. Katulu Lugwama agenda beera Walt Disney wa Uganda okujjako nga si nze asisi. Naye wemba nga nze asisi, Katulu Lugwama agenda kubeera Walt Disney wa Uganda nga bwe yali akyagala. Ekisimbirayo ddala njagala okutwala omukisa kuno okubeebaza mwenna gye mwavudde okujja okusanyuka wamu naffe. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri awangaali Solida kyusa embeera. Kyeyanze nnyo kyeyanze gikuubwa ati kati otakyali mutabani wange.